we lituukidde ettuntu lya leero ng'abayizi okuva ku ssomero lya Kawempe Muslim Secondary School nga bagobye bumale ku mpewo za Delta TV tukole wano ku Muganzirwazza. Bano baaniriziddwa akulira emirimu n'abakozi ku kampuni eno Omulangira George William Ndawula oluvannyuma n'abakwasa akulira ebyensimbi Lameka Patra Disani okubatwala mu maaso. Tulina abakozesi baffe abava waggulu, so omukulu ono agenda kubatuyisaamu how the station runs, so within a short period of time tugenda kubaako between a small time, then tugenda kubaako ne show gye tugenda okubaamu etandika ku ssaawa 7. But this is Lamek, our finance manager. Era bimulaba mulabirawo ssente. Omukwano obulungi ayinza okwocha. Batuukidde mu pulogulaamu y'ekyemisana n'omuweereza Asmat Namyalo era nga bano baweereddwa omukisa okulaba. Nyina aja tiwano temulaba nti size munene mulalamu temumulowoozaako muli mutya bannange. Tuli bulungi nyabo. Muli bulungi. Bitambula bitya eyo? Mirimo mirungi. Essomero mulisanze litya kuba kati nsubira mu akaddayo. Bigenda bitya? Embeera etambula. Sooka mbuulire ku bikwatako musajja wa Kabaka gwe nnonze mbuulira. Waddira ki? Ngabi. Osoma form ki? Form 1. Bwe maliriza okusoma suubira kubeera ki? Simanyi. Wano akulira ebyensimbi mu kampuni eno akulembeddemu abayizi bano okubalambuza emirimu egy'enjawulo egikolebwa mu bitongole eby'enjawulo ebiri mu kampuni eno. Let's wait from here. Kabaka yeko eyo order ya mawuli. Chief News Editor for the newsroom mubeeramu Chief News Editor as their boss. Then mubeeramu our reporters, kati ba reporters betera okulaba nga batambula bajje kwata basanze budiye kuba ne budi olw'omusajja. Ono era asomesezza abayizi bano ku ngeri emirimu egimu bwe gikolebwamu ku kampuni eno nga bamwogesa amaaso. Green screen eno nti osobola oteekayo ekintu kyonna bwe kyoyagala. Kati ekiseera ky'abasiraamu bwe kituuka nga bagenda kusaala bwe muba nga mwali musaaliddeko ku TV olayi mabega nga walinga ewazimbeyo omuzikiti. Kati nabwe era si bagudizayininga ne baguteeka wano. Green n'avaayo bayita saaba byonna byonna ebikolebwa wano biyitako era bwe biterekebwa. Intaneti wejja okuva ba service providers baffe etuukira muno then wano omukulu ono n'asapulayi nti kompyuta tugyagalako intaneti entu tugyagala. Katono nnyo nti si nnene nnyo tetujja kufuna kujyamu esobola okulaba ebintu ebibeeramu. Mubeeramu ebintu nga switches, wabaawo ebintu nga routers, mubaamu ne server naye ba computer naye nga computer linkinga ziri zonna zonna eziwa n'ebyokola eno computer nga bagamba nti ziyita server rooms. Oluvannyuma Omulangira George William Ndawula akulira abakozi ababuulidde ebimu ku byafaayo bya kampuni eno era ng'aliko n'obubaka bw'asibiridde abayizi bano. Mulimu ebintu ebimu privileges ze tulina mu media omuntu omulala tazirina. For example, when I was in the media, I was thinking about meeting the president. Nalowooza kyakabi nakamitinga president like 20 times. Nakamitinga Kabaka nina ebifaananyi naye ebirungi nga like 30. So ebimu kati byafuka bya bulijjo. Bano ababadde abasanyufu ebyensusso nga bakulembeddwamu omusomesa waabwe akuliddemu enteekateeka eno batenderezza management ya Delta TV okubawa omwaganyo okulabikako ku mpewo zaabwe era bano batubuulidde bye basobodde okuyiga. Akabwema nnonda ebifo bye nnina okugendamu nsookera ku Delta TV olw'ensonga nti abaana bafuna ekyo kye beetaaga okufuna. Tuli mu kugunjula abaana baffe ab'enkya era Delta TV management njebaza nnyo kubanga reception gye tufuna ku Delta TV tetugifuna walala wonna. Ng'ogyeko reception eyo abaana bayiga amawulire engeri gye gatandikamu from the raw basis paka we gatuuka ku muto wa bulijjo. Nateela
twebaza essomero lyaffe okutukkiriza okujja ku Delta TV tulabe ebintu ebiri beyond books and everything. Twebaza management ya Delta batwaniriza bulungi okuba wano paka etuyingidde munda ne batulaga buli kimu engeri gye basengejja amawulire gaabwe paka olugero tulabira wano ku mpewo tuli basanyufu nnyo nnyo. Basically olunaku olwaleero tuyizeemu ebintu bingi kubanga basically ku media kati nga ffe abamu abaagala okukola omulimu gwennyini tuyizeemu ebintu bingi nnyo okuva ku production unit ezisooka okutuukira ddala ku gwe omulabi atudde ewaka. Waliwo ebintu ebimu ebikola ki kwegamba tubasuukako okufa okumanya. For example, mumugenda kumanya amawulire gwe mugenda olaba ku NTV nze nagategedde gwe tonnagamanya. Amawulire aganaabawo ku makya ku ssaawa 12 gwe before n'agategeerera nze mba nagategedde dda.